eri mu lusuubo olugenda amazima. Airport yaffe eri mu lusuubo olugenda amazima. Ffenna nno tulwane tuli mu lusuubo olugenda amazima. Tusaasula amabanja tuli mu lusuubo olugenda amazima. Obagambye mwenna eri mu lugendo olugenda amazima. Ebitongole byaffe biri mu lugendo olugenda amazima. Mama gavumenti yaffe eri mu lugendo olugenda amazima. Ffenna tugitase eri mu lugendo olugenda amazima. Mama ekisaawe kyaffe kiri mu lusuubo olugenda amazima. Airport yaffe eri mu lusuubo olugenda amazima. Ffenna nno tulwane tuli mu lusuubo olugenda amazima. Tusaasula amabanja tuli mu lusuubo olugenda amazima. Gavumenti yaffe eri mu lugendo olugenda amazima. Ebitongole byaffe biri mu lugendo olugenda amazima. Gavumenti yaffe eri mu lugendo olugenda amazima. Ffenna tugitase eri mu lugendo olugenda amazima. Tubaanirizaako ku kituuti kya Bizonto eky'olunaku olwaleero nga kino kyakukuba ttooki mu bbanja lyaffe Ekizimu banka etuli bubi bannange tulabye bannange gavumenti yaffe byesiba nibiragaya genda ku YouTube channel yaffe ya New Bizonto ojja kusangayo waakono wamu ne Facebook page yaffe bajja New Bizonto Comedy ojja kubolaba waakono tusimbudde omugenzi akaaye ebbanja limutwala Bizonto yanga Zonto musiibye mutyeyo era tulinga jjo nga tetunnatandika kituuti kya leero katusooke bajjukiza mubeere nga mukimanya abaana mubagambe nti Vice President w'eggwanga Uganda ye Jessica Alupo mukigamba abaana babe nga bamumanyi bayinza okukireeta mu bibuuzo byabwe ne bassaawo handisaamu Edward Sekandi oyo ye yavaako twafuna mupya kati ekyo tukimaze ekyo bajjukizaako mukkirize bulungi tutandike waaka ow'olwaleero kubanga azitowa buli alaba vidiyo eno tegeeza ku munno New Bizonto baleese kawaaka olunaku olw'eggulo twabadde tuli awo nga tuli ku TV ze twegulira ewaffe ne tulaba eggulire nga Jeno Katumba minisita w'ebyentambula atongoza okusolooza sente z'abo abayita ku luguudo lwa Ntebe Express Highway olusinga ebbeeyi mu nsi yonna eyo nolikodi abaana mubagambe nti oluguudo olusinga okuba olw'ebbeeyi mu nsi eno yonna olusanga Uganda ye Ntebe Express mukigamba abaana babe nga bakimanyi kati tuzzeeyo ku nsonga ya minisita Jeno Katumba wamala okutongoza enkola ey'okusasula ssente ng'oyita ku luguudo lwa Ntebe Express olulungi lwe tulina omukolo guno gwabadde kajjansi kutolofuli awo ekajjansi wennyini mu bigambo bye Jeno Katumba yennyini yategeezezza ensi ku nsonga za Express yatandise bw'ati mu ddoboozi eddene ddala bannayuganda mwenna abalina ebidduka mutegeezebwa nti mugenda sasula sente ntonotono ez'okukozesa oluguudo lwa Ntebe Express olusinga ebbeeyi buli aluyitako olina osasula okuleka pulezidenti ne konvoyi ye saako n'ambyulensi bo tebajja kusasula naye abasigadde bo bajja kusasula oba baagala oba tebaagala lwakuba ssente basasula za njawulo naye ng'ekikulu basooka kusasula abavuga emmotoka eza buyonjo zonna musooka kusasula 5,000 ddu bw'oba nga tozirina towuuba mbaliga nti okwata lugendo lwa Express ate bw'oba okimanyi nti ovuga emmotoka ya byamaguzi tegekawo omutwalo kubanga oluguudo olina olusasula ssebo just mutwalo okuyisaako emmotoka bw'oba nga togulina tozungira ku Express mwe abavuga baasi nammwe muwulire musasula gumu kitundu buli lw'oba oyitako bw'oba ovuga ennene zino zitulera zirukululana sasula gumu 8 ebisigadde obireke bo baagala ssente buli lw'okozesa oluguudo luno olina osasula ssente ezaddala sitede purogulesi Vision 2040 Jeno Katumba yabadde yakamala okutongoza kino ne zireeta emmotoka kika kya haliya yabadde enyirira UAR 173 erimu ow'amagye ne bamuyimiriza ne bamugamba sebo sasula ko yensasula biki sente z'oluguudo ko ye muli basiru okunsasuza sente z'oluguudo luno oluli mu nsi yange mwenkulidde mwennyini bamugambye osaaga ojja sasula ssente ko ye nti ŋŋaanye sigenda kusasula obbo nti sebo bw'oba oganye osasula sente wetoddeyo ssebo ko ye nti waakiri mpeta n'enzirayo naye nga sisasudde era yaganye yagenze ayomba ng'ayogera bingi yayombye mu lunyarwanda n'agamba atya nti mwakavuna omweto oba bye biki nange saabitegedde tugende mu maaso abantu bangi baatandise dda era okwemulugunya ku nsonga y'okusasula kwegamba abantu byabasobedde dda kyokka ne gavumenti byagisobedde dda bagibanja sente ssente tezirina ebbanja ligejja
buli lunaku olukya kwegamba embeera etabusa ate nnyo yebasibani biragaya babatwala kakaaba ekintu kineeno ekyokusolooza ssente kyaleese ebibuuzo ate eby'amaanyi nga buli muntu ayogera bibye abamu nga bagamba nti kintu kirungi ate ng'abalala bagamba kibi nnyo kwegamba biri awo tumagula maaso tutunula mpwangali byatusobedde dda nnyo obuzibu bwonna obw'okusolooza kuno buva ku bbanja bye batubanja wano abaana mubagambe nti ebbanja lya uganda kati ligeze nnyo terisoboka yadde batubanja obwesedde 7 beddu ate aw'okubujja tetulinaawo yadde buli munnayuganda ali mu ggwanga lino ayagala eggwanga eryaffe uganda asasule ssente akakadde kamu n'emitwalo 53 tununule uganda naye awatali ekyo uganda egenda naye awatali ekyo airport egenda kyokka awatali ekyo ennyanja egenda saako era ebirala bye tugenda okubawa tugenda kubaleetera lisiti eraga ebbanja lya uganda lyonna mutegeere ensonga nti uganda egenda omusingo gugenda ebbanja lyakalubyewo lyakitegere ebbanja lyakalubye yoleka yonna eryemu n'ekibuuzo kiri kimu mbuuza bwe muba mwewola ssente musingayo basingayo musingo ati omusingo gugenda omusingo gugenda ate akati wano banka bekuwola ssente osingayo poloti n'ennyumba anti nabo basingayo omusingo uganda egenze uganda egenze